Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya gonna followinga bagita Fali TV uki mwongera okubanga mugi followinga musubscribinga ate munyigene kade mbebaza mwenna abagi followinga namwe abagyekuumirako nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade waliwo endiga ezitisiza okolawo ensasage ku Canan yandiko osaana okuma omuliro Pastor Bugingo alanse okubanga yeekengera era nasabye ab'ebyokwerinda okumukwasaganyako kubanga agamba nti walabagala okubanga balumba ku kyakiye wali ku Canan ndi Obunkenke Bweyongedde ku side ya Pastor Roses Bugingo gikonako olweggulo information yali nkinze ngeraga nti yandibanga agenda kubayolekera mu ggwanga erya America oluvannyuma lw'okubanga bafunye passport yena mukyala we ezibata mu ggwanga erya America. Jjukira omwaka ogwedde ogwa 2024 amakati gawo gwali mwezi ndoza gwa kutaano mu media ey'omwaka ogwa 2024 information yatambula ngiraga nti Pastor Roses Bugingo waliwo information yali nkinga yalaga Pastor Bugingo ayina ennyumba mu ggwanga erya America era nti nno makulu agendayo k'ebiseera bwe yali olubuto mukimanyi nti makulu azaafunanga embuto ezo gyawo naye nga zivaamu buvi ebyaddala abasinga mu birabanga ebyokusaga n'ebintu byaddala biri serious azenga afuna embuto jo juzi makulu ali mu America mbere agenze kuzaala naye olubuto lwakakana lukoze eki lufuddemu kwa Pastor Bugingo terimutambulira bulungi ekyamazima Pentagon efuuse Pentagon yo si yakuzimbibwa bano abagala okubanga balumba Pastor Roses Bugingo ku Canan bamubanja sente za Pentagon ebintu Pastor Bugingo yongedde okubanga bikola ki bimutabukako byongedde okubanga bimuva mu ngalo bitanse okubanga bimuva mu ngalo abagala okulumba era no yasabye da poliisi emukole kimuyambe muwe obukumbi bandi agala okulumba ku Canan okolawo ensasage waliwo abakoze eki abawooninze nti balikola ki bali mulumba ku Canan ne bakolawo ensasage munnange byebitambula kadde kano ku social media emyaka gino ebiri kitambudde bulungi Pastor Bugingo jjukira omwaka ogwedde ogwa 2024 yasiga omwaka gwe bamulumbiramu okwagala omukuba amasasi nga gutandika n'emyaka mwatu tegirwa si omwaka guweze Pastor Bugingo bukyanga alumbibwa nga baagala omukuba amasasi guweze omwaka n'emyezi ndowooza ebiri kati emyezi ebiri kati mwaka mulamba n'emyezi ebiri kubanga bamulumba mu January nga atandika ndowooza nga 2 January 2024 muneeserwa emyaka ebiri manyanga omwaka gwawezedde omwaka ekyamazima tegulwa ekyamazima naye nga byebyo naye ng'obuzibu bwavudde ku Pentagon abagala okubanga balumba Pastor Bugingo bamubanja nsimbi za Pentagon waliwo obutambi obadde butambula ku mitimbagano wali abeesowoddeyo abagamba nti Pastor Bugingo bo balyodde okubanga batandika okubanga basima omusingi yakole ki afune matiriyo bo omusingi bagenda kugusimira bwerere kasita afuna ababa bafumbira n'abagwera akawunga bo bagenda kugusima ku bwerere omusingi gwa Pentagon ate abasinga beebuuza bw'aba yasobola okukola pulogulamu emisingi lwaki tasima musingi gwa Pentagon ayina pulogulamu gye bayita emisingi ku Sente TV ate abasinga beebuuza bw'aba yasobola okukola pulogulamu ey'emisingi lwaki tasima omusingi gwa Pentagon jjukira mukulu Bugingo wiiki eno ng'etandika avudde n'akonfaminga n'agamba nti ensimbi eziriwo tezina kiziyinza kukolawo banga ba engineer beetaga ka 30% eyo Pentagon bajja kugivaako si kulimba tagana bajjamu obumbi bwagamba kubajjamu obumbi bwa sente empitivu obumbi almost tuli mu bumbi nga 10 agenda bujja mu baani nga n'esente tezikyalabika ekisooka ze bakola bati zagulamu ebirala zazimbamu ennyumba ate nga za Pentagon nzimbagambiddwa ne Pentagon tebajja kugizimba bwateri yagenda kusondeza sente buwumbi na bumbi bwa sente mbwaziweyo nomuteekewo abiri mulabe era Pastor Bugingo okuba kugwa mu ggabo ndiga kumutabukira kumukuba zijja kumukuba kuba Pentagon tagenda kugizimba ne bwandibadde nga ayagala okugizimba talina support talina sente yagenda kuzijja obuwumbi esimange 10 n'obumeka talina endiga nazo zaakooye kati
tuvula asalina akaseera akazibu ekisooka tezina kyezirabawo nzimba pasita Bugingo naye bali naziraga dda omusingi n'ekyaki wegenda okubanga ezimbibwa manyi bagamba teeka ssente bw'olaba kati oyinza okwesanga eri abanditaddeyo akasente akawera oli ng'asobola okukwata obukadde 10 n'abuteekayo kuzimba Pentagon nkati agamba nziteekewo wessiraba tewali musingi sigamba nti ettaka olitula n'ettaka tebalimanyi wagenda kuzimbibwa naye nga tejjukira Teddy Bugingo bwe yali avaayo yagamba nti ensimbi z'ettaka abaali bamaze okuba nga bazifuna ez'okugula ettaka ndowooza Teddy Bugingo yava wa pasita Bugingo n'akyusa mu pulaani byonna n'abikyusa kibeeregera nti Teddy Bugingo asinga okuba nga afaayo ku kuzimba Pentagon kati ekyebuzibwa pasita Bugingo Makula yamukyusa mu nteekateeka ez'okuzimba Pentagon oba pasita Bugingo Teddy bwe yagenda n'agamba mponye kani yagali n'akasente kano kuba ettaka baali balifunye Teddy yagamba ettaka baali balifunye baali bagenda okuba nga bazimbibwa Pentagon era ng'ettaka ddene nga Pentagon ejja kujjawo bulungi nnyo nga pulaani bwe baali bakoze nga pulaani bwe baali bagikoze jjukira omwaka ogwa 2018 pasita Bugingo afulumya pulaani ya Pentagon bwegenda okuba nga efaanana era abantu basonda ssente nga gyenkomesa abantu basonda ssente te kati bakendeera amaanyi gakendeera pulaani yali nnungi ekyamazima naye nze ngamba ekiri pasita Bugingo okubanga ensimbi tebakyasonda bulungi abantu bagamba teeka ssente bwe tulaba bagamba teeka ssente w'olaba kaakati tuzibweyo tutalabako nti wano wegenda ozimbibwa omusingi gulemeddwa okusimibwa kuba pasita Bugingo agamba nti bainginiya bamugambye okusimba ku musingi okutandika omusingi 30%. Esente zitwogerako ziri mbumbirozo ba 13 mbwe ez'okuzimba Pentagon yonna eggwe bulungi. Milioni 13 baagala buwumbi si milioni 13. Milioni 13 ntono nnyo. Buwumbi. Negwa bilioni ogimanyi. Bilioni 13 ogimanyi. Mane bilioni emu okugiweza muntu wange osiitaana. Nze Pentagon ndabanga bagenda okugivaako. Era Endiiga zikiveeko buvi Pentagon kuba ateriiyo. Essente tebajja kusobola kuzifuna. Ani agenda buweeseza essente, ani agenda bawe essente. Mpozi nga balanzijja Abazungu, naye nga Abazungu ng'ani akuwa obuvumbi 10 n'obumeka. Kikamu baagala 30% ba ingini abaligitandiseko okugizimba. Naye gwe 30% y'obukadde 30% y'obumbi 13 ogimanyi. Ne bannange Endiiga zirabye naye nga yo Pentagon pasita Bugingo ali ku Obunkenke bamutiisizza okumulumba okukola ensasage n'okwokya omuliro awali ku Canan land alaajanidde poliisi. Bimu ku ebitambula ku mitimbagano egya social media. Faali TV jimba ya bulungi mbaagala nnyo. Mwera